Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Lusoke Kituuma esaasidde abafiiriddwa abantu n'ebintu byabwe mu bumenyi bw'amateeka mu bitundu by'e Rwenzori. Lusoke ategeezezza nti banywezezza ebyokwerinda mu kitundu n'akubiriza abantu okudda ku mirimu gyabwe. Nze ng'omwogezi omutongole owa poliisi tujja kubawa information esembayo nga tumaze okusunsula mu bantu betulyokola interrogations kubo n'okusunsula okulala kwonna ku operation eno. Poliisi egamba tennamanya muwendo gw'abantu mutuufu abaakafa wabula waliwo abakwatiddwa era babakanye edda n'okunoonyereza. Era nga security mu mitendera emitongole tetunaba kuwa final ekifaananyi ekisembayo ku statistics ezikwatagana ne operation eno. Waliwo video obubadde Jennifer Kalule Musambo omwogezi wa Uganda National Examination Board UNEB agamba abayizi b'ekibiina ekyomusanvu enkya bamaliriza ebigezo byabwe ate olwokutaano batandika okugezesa abasiniya ey'omukaaga. Abayizi tulina 887,895 abeewandiisa okukola ebigezo nga ku bano abayizi ebitundutundu 48 ku buli 100 bayizi balenzi ate ebitundu 52 ku buli 100 be bayizi abawala. So mu principle tukolagana ne local governments so singa wabeerawo obuzibu bonna tukwasaganyizaamu ensonga eyo ate bwaba kyetaagisa banafa ba security nabo batuyambako okulaba nga tuyamba abaana bano. Ekigendo kyabina kyakola nti buli muyizi abeera nga yeewandiisizza naffe asobola okuba nga akola ebigezo ate mu mbeera eyinza okumusobozesa okuwandika ebigezo obulungi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire ayogedde ku bikwekweto ebibakoze okwetoolola Kampala. Obumenyi bw'amateeka bukenderedde ddala mu bitundu by'ensangi. Twatandika ebikwekweto nga bwe nabannyonnyola sabbiiti eyise ebyaviiramu okukwatibwa kw'abantu abawerako ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ate mu wiiki eno yennyini gye twakavaamu twafuna amawulire mu kunoonyereza ke twakola ne bannaffe mu bitongole ebikuumaddembe ebirala okwatuyamba okumanya bani abadde bakola obumenyi bw'amateeka buno mu bitundu by'e Namagoma, Nakitokolo, Central Chambers, Sanji Central. Kasimbazi Yusuf, Salt TV, Omunnyo.